So whenever they talk, there is no safe space among the children and the parents in their homes, and that has created a lot of violence. Then we go to social media. You all know that the work is sent on phones. Some of the children are no longer doing the work. They are busy sending messages, chatting with their fellow friends, and some of them with their lovers, and doing a lot of what you know. So I think this has also caused a lot of violence. When the parents happen to know, the first thing would be kiboko. There are no safe spaces to talk about issues like this. So poor management skills are also witnessed among the children in their homes. Children used to be at home for a little time. Then they go to school or they go to church and they engage in different activities without the knowledge of the parents. Most of the parents don't know the friends, don't know the companies of their children. They are yet to see them now when they are coming in, dressed anyhow with different hairstyles and different attires. That is also a taboo and challenges. But yes, we need to address. This has been a very huge problem among the families. Men are saying women are unbearable during the COVID season. They are too demanding. I've been talking to all the women on media platforms where I give an opportunity to understand the challenge of COVID and the issue of lockdown with their husbands or their friends. We are seeing men complaining that the women are not bearable. The women are misusing all the things at home, and most of the fights have come from there. And the women are also saying the men are no longer men. The Bible refers the men as heads of the family. But as per now, men are no longer heads of the family. In some homes, honorable minister, it is the woman providing everything, and the men come in to give orders on the things they didn't provide. I think you see the katabanguko there. It must be coming. So I want to engage the men. Please stand as the Bible anointed you and position you as heads of the family and do your roles. Stand in your position and perform what you're supposed to perform. And to my sisters, the women, it is time to bear with these men. Some of them used to work in office, some of them used to work in Chikubo, and all the business are closed. Esente z'ekikazi zemuyina, zemutereka, siveyo. We want to thank the Lord. Awamu sente z'ekikazi zikoze eki, sivuddeyo ne ziyamba ku maka. But in some homes, the women are still hiding that money. And it is causing a lot of violence. Because you may see that some men have sacrificed, they have given in. If these men are now worn out, they don't have anything, it is high time the women came in. We are shaming the president who empowered us and told us to work. Where is our money now? I want to thank the women so much. Those who have engaged in home support. Women are complaining to me, they say, Mama President, I don't remember whether she's the one. You wake up, you get one of the kapantis, you put on the head, then you move from here and there. The hair is not combed, not even a simple makeup. You were there to meet me concerned in a very long t-shirt without even the bra. You are causing some challenges to these men. So there is also place according to our appearance. Let's try our level best. Although we are at home, let's not forget that this home is the genesis of all what we are doing. We need to be happy. We need to look and engage my sisters, whether we are still in lockdown, please put on the makeup. Dress smartly. Don't forget the bra. You need to look presentable in front of this man. Men are now moving out and seeing other people on the road. There is a lot of rain. And even insist. But when you ask some, what is the problem? You know, Mama Kasar, I don't remember whether she's the one. You just have to look at her. Let me WhatsApp her to you. And when they WhatsApp you to me, the capacity of the babies on the head. I don't know when you last combed your hair. Oh my God. Disaster. So we need to take care of us. Because you are men and heads of the family. Some men forgot combing. Some men forgot even putting on trousers. We have this issue of shorts over now, eh? Shorts everywhere, shorts everywhere, sitting anyhow. And some of you are very rude. Some of the men have brought barracks, Honorable Minister, in the home. The home is no longer home. It is a barracks. How can you demand of chicken or fish when you didn't even buy Mukene? How do you expect the woman to get the fish when even the money for Mukene is not there? Don't demand for things you didn't buy. So we should bear one another's what? One another's burden. We should learn to do things. We should engage in prayer. Our Honorable Minister started with prayer here. If you are submitting to somebody you love,
So men, you need to love us, and we love you, and we submit to you even within this COVID season. We need to develop our culture. We have it in Mothers Union. It is Mothers Union listening, observing, and acting. Can we listen to one another? Can we develop those good communication skills? Munange sirina sente. Na yewe ndi. How can you say you don't have money and somebody calls, then you look for network from the sitting room to the compound, from the compound to the gate. You are creating things, you are creating questions there. Don't create questions. Build the best communication skills within the family, within your people you are at home. Waberewe mpuliziganye nungi. Oba sente weziri, oba sente tezikola ki, oba sente teziriwo. Then when you are acting, when do you act? My dear sisters, the men are banyo, nakatalimu katuyombya. How do we act and when do we act and where do we act from? In Africa we have our bedrooms. That's where we talk about those issues. If you are to argue, call your husband to the bedroom. You argue a little, you apologize to each other, then things go on. We are losing our self-esteem as we fight in front of our children. Mama Pauline, the police officers, some cases are reported there. Do we find kind police officers there? When we go to the health sector, some are complaining they are not yet paid, but we get the kind services there. So this COVID is large. Let's be different in all what we are, and let's renew the planning system, renew the communication skills, plan on what we are going to do from today onwards. If the lockdown is extended and extended, what are you going to do as the family? What are you telling these children? Some of our children were brought up arrogantly. Some of them have even never seen posho as food. Now posho has been food and is still food. What are you going to do? As I wind up, to welcome Emily, because she's very good at that. I want to tell the mothers listening to me and seeing me. This is not the time to develop quarrels and fights in the home. It is a time to settle down. It is a time to reflect on what we've been doing. And it is the time to start afresh. From today onwards, how are you starting? With whom are you starting with? And where are you going? When you sit down and think and meditate about those questions, you'll find a way of starting. You see that the best person is this person you are having. Then you'll move on. At the end of the day, we shall have the best country, the pearl in the continent, without violence, without rape, without incest, and decreasement of HIV and early pregnancies. I want to thank the Honorable Minister so much for this opportunity. As the bread for the family every day, the money is getting finished day by day. Men, you are created in the image of God like women, and we appreciate. You are the heads of the families. Today, as leaders of women, we have noticed that the nurturing of men has greatly changed. Men are getting into homes as husbands when they are not ready, when they are not the men that the model figure we grew up expecting. Provider, man of strength. A man in a home is supposed to give solutions to everything. If electricity goes off and there is a problem somewhere, the man is supposed to solve that. If the fridge can't work, the man has the answer. If the child has a temperature, the man has the reason to, the solution. But what type of men we have today? And women, in our own upbringing, we still continue to think that the men are the solution. So when a woman comes home during the lockdown and realizes you can't be the solution, what happens? In geography, they would say eruption. Eruption, the volcano. Women are resilient. They'll keep quiet, they'll listen, they'll take on insults, and what do men do in their own comfort zone? When a man cannot provide, he'll become angry. Angry and mean. I would like to tell my brothers and our dear husbands that not arrogantly display. Yes, the women are not scared by the lion in a man. They are not.
My sister has just put it right. A woman will submit where there is love. During this crisis, we have financial constraints, we have spending too much time together, we have poor communication, we have the anxiety and uncertainty, we have it all. How can we help each other out? For starters, my fellow women, give men space. What is he doing on his phone? The definition of respect starts from there. Leave men's phones alone and let men leave women's phones alone. When we do that, that is the beginning of respect. Mama, the men are here with us in our homes. In all its forms and corridors. And that has not made things any better at all. By the time we were locked down, some of us didn't know our children very well. I want to put emphasis here. You drive them to school, you take them to boarding school, but knowing a child as an individual was a challenge. Today, let us, after COVID, during COVID, as we wind up, understand our own children. Incest is on the increase because we don't know what our children do behind doors. We have had so many cases of children impregnated by their fathers, by their brothers, their cousins, and I mean the family is the first domestic church. Our car. Let us use this time, utilize it so well to understand our own children, to understand our own spouses, and appreciate each other. As I wind up, I'm a teacher by process. Says, my key can't open and he's crying and he's a boy. Abana abawala bafuse katinga. They are so empowered that they even go and make advances at boys. We are changing the law of nature and I don't think this is going handy. Let us empower the boy child to take on the responsibilities as a man as they grow. It is best to build a boy than repair a man. Abana abalenzi tubazimbe ng'abasajja bakule nga bamanyi balina obuvunaanyizibwa obubalinze mu maka so si kulwana. Abaana abawala tubakuze ng'abaana abawala babeere nga bakkakkamu ate nga basobola okugumiikiriza. Respect what God put us head. Fenna tetujja kubeera abasajja n'abaami nga twongera okubakuliza mubeere ekyokulabirako ekirungi ate mutwale obuvunaanyizibwa obwabaweebwa mu butonde. Wish you God's choices blessings and I bring you greetings from Archbishop and the entire Catholic Church. May God bless you. There, but as women of faith, we have been more in these communities and there is a lot that is happening in our families, in our environments, and in our communities that some of you have never reached. Speaking from the perspective of a religious woman, I believe where there is no hope, there is no tomorrow. But I believe as Christians, I believe as women who believe in God, whether you're a Catholic, whether you're Muslim, whether you're Seventh-day Adventist, I strongly believe that as we still await for the second coming of Jesus Christ, pandemic is what has been taking place, especially in terms of recommendations that we're supposed to take up. As Christians, as people who live together, Madame Emily said when this period started, there was a lot of anxiety. We didn't know where to go, we didn't know what to do. I remember very well
I think it was the second address, if not the third, where the president said, starting from 10, I don't want to see any vehicle moving. And he was still, the broadcast was still on. It was close to 9:40 something, and he was saying at 10, no private vehicles should continue to move. There was a lot of panic. I wasn't in town then, but I know there are those who slept in their cars, there are those who slept in the police cells, there are those who had to struggle and find their way out. But in this situation, as all this goes, remember, when the sun rises, we always expect it to set. So even when COVID comes into our country, comes into our communities, we should also have that hope that COVID will soon end. But how is it ending? We have been always advised to wash our hands regularly, sanitize, and ensure that we have clean environments around us. Yes, there are people who may not have the resources to be able to wash their hands as many times as it may require. Because we very well know that not all places are blessed equally. But we want to pray that with the limited resources that we do have as nationals of Uganda, let us ensure that we keep ourselves clean, wash our hands, sanitize, and also follow other guidelines so that we can be able to beat out the start of this event. I think I was one of the people who were so hungry. All of us, I think, we aired out the news where the chairman of the Yangamu slapped the woman RDC. And she was on duty. She was performing her roles as a woman, but also as a government representative in that area. And all of a sudden, someone comes up and shows that I'm better than you. Then all of a sudden, she receives a slap. It wasn't something that was good. If it could happen in public, then you could just imagine what is happening behind the doors. I want to call upon all the so-called, those who think they have the power beyond the others, that in this world, we are all equal before the eyes of God. And I'm very happy. As people of God, how do we see that we live together harmoniously despite the different disagreements that we have? I strongly believe that let words not take us to a level where we can have disagreements and end up exchanging as people who one time called ourselves honey, called ourselves my sweetheart, and now you become a sour heart. We have experienced several incidences happening within our communities. My co-speakers have said it all, but I will also add my voice to what they have said. The issue of sanitation has been, and hygiene in our homes has been very key in erupting violence within our families. Madame Kasato said, every morning at 8, a woman would leave home with a lot of makeup and she would look very smart and very beautiful. This is the time when she doesn't need to apply makeup all the time. And now the husband is home, not Siche Yagali, but it is forceful, you have to stay home. And now you look at your wife and you say, is this the wife I married? She cited an example which is very common in the villages. Here I come from Bombo. Bombo is not an urban center. It is a village kind of setting. It is. But you will find a woman going to the village with the panty of the child on her head, now as a cap or the chitambara. But as we go to our workplaces, we look very nice, we look very sweet. And as you leave your home, your husband tells you, dear, you look so smart. But now this is a time when you are all at home, you are forced to stay together, you are forced to love each other, like we normally say in church, for better, for worse. When it is time for the better, we are always together. When it comes to the worse, now we begin separating.
But we forget the vow that we made, that until death do us part. I want to call upon all the citizens of Uganda. We know all the issues that spark up conflict within our families. But what is our take? Living our prayerful lives. It is in this time that I've seen people celebrating Easter and Eid at home. And it has happened and it has worked out. Why do we always think that where the religious person is not present, the kind of sector where women are not very pleasant with? Men encourage our women to do small gardening around us, even when we do not have clothes enough to do the gardening. Because at the end of the time, there is one thing you may not go without, and this is food. We have seen people struggling for food in Kampala, but in villages it has not been there. So as we try to look for Mugati in Kampala, let us also try to find space in Chalo, where we came from, to see that we can also have what to do there, so that when time comes and the Chibuga cannot support, then we can always reflect to what we have in Chalo, so that we can continue with life. Gender-based violence, I say it is not human. Okusevinga kikulu nnyo nti buli omu abaddewo nga teyasevinga, kino kibadde kiseera kyakuyiga nti mu future tulina okusevinga kubanga anything can happen. Tulina okubeera nga twenyigira nnyo mu byobulimi. Njagala kubiriza gavumenti nti abakyala abakulembeze n'abakyala abakulembeze ab'eddiini, gavumenti eyongere okubateekamu ssente okubeera nti tutumbula ebyobulimi, kubanga ffenna ekibadde kitukaabya olwaleero ebadde emmere. Emmere ebadde nga kyekizibu ekiriwo. Tulina awaka gye tubeera naye tubaddeyo ng'emmere tekola ki? Emmere teriyo. N'olwekyo twongere okwenyigira mu byobulimi tusobole okubeera nga tuproducinga emmere ey'okutunda n'emmere ey'okusigaza awaka. Njagala kwebaza nnyo abazadde, tuve mu kwebaka paka obudde okukya. Musituke ekiro mulambule ku baana mu bisenge byabwe gye basula, kubanga abaana kye bakola ekiro muyinza okubeera nga temukimanyi, naye ffe ng'abakulembeze tumanyi, kubanga abazadde batubuulira. Ekigenda amaaso mu mayumba si kirungi. Njagala kubakubiriza abazadde, naffe bazadde baffe tebeebakanga. Wabeera ng'oli awo nga bakutuuseeko ekirowooza bakuba nsiri, kumbaze kulaba mbeera gye mukoze eki gye mwebaseemu. N'olwekyo njagala okumaliriza nga nsaba abantu bonna okubeebaza okugumira lockdown eno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye abalwanye n'abatannaba kulwana mutuyambe nti mulwana. Domestic violence yabeerawo emyaka gyonna, naye twebuuza kiki ekivaako akatabanguko mu maka. Singa tumanya ebivaako obutabanguko mu maka ne tubyewala, tusobola okubeera ng'obutabanguko tubumalawo. Ate n'ekirala njagala okubiriza, bwe baba nga bakozeeko obulabe genda olukwe, abamu basirika ne bagamba tuswala tujja kugenda kuloopa. Mugende muloope, gavumenti weri ejja kusobola okubeera ng'ebinyingiramu. Gavumenti ikubiriza eyongere ssente mu family protection unit eya poliisi, kubanga ebizibu bino byonna gye bikola ki gye bigwera. Ate n'abakulu abali eyo mu department maaso n'okugumya bannaabwe mu kiseera kino. Abakyala abataddemu essente ne mulabirira amaka mumusinga, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ate bwe muba nga temubadde muziteekamu nga temulangira abasajja, ate mubadde mukola ky'amaanyi. Mwebale nnyo abaami abasobodde okukuuma abakyala bano. Mwebale nnyo abaami abaggyeyo ssente. Olwekyo nga National Women's Council Secretariat ffe tugumya gavumenti nti we tuli ready okukola, kubanga ku byalo bya Uganda byonna kuliko abakulembeze b'abakyala 5. Abasiibi mwebale kusiiba, nsaba Allah tusasule mulungi bwerere, kakasa nti tusabye eddubu ezimala, Katonda agenda kutuyamba, ekizibu tugenda kukivaamu. Ate twongere tukuume empisa nga bwe tubadde, twongere okusaba n'abaana baffe n'abantu ba famirizi zaffe tubeere nga tuvunuka akabenje kano Katonda ke yatuteekamu. Mwebale nnyo. Abalina abakyala basooka ku
obanga lockdown ebadde yakusanga walala kati nga tutandise okuddayo mu maka gye tutabadde ddayo ng'obala bulungi ebigere byo togenda ng'okambuwala ddayo otuuke oyogere bulungi n'abantu bo bewaleka oba nnyonnyole mu bukkakkamu oteekewo omukwano obalowoozese nti tolina kyova kukola eri otandikire awo leka kwefuula akooye nnyo beera muntu wa buvunaanyizibwa onnyonnyole mukyalawo ekyaliwo kubanga naye akimanyi era yali akiraba tosindirayo bizibu nti nze eri naggwamu bannange ensonyiwa tukusaba ddayo mu bulungi onnyonnyole omukyala n'abaana mu bukkakkamu otambuze amakaago bw'oba tewaweerezaayo buyambi ddala nga tolina nakyo kinyonyoolere bw'obanga wali olina n'oweereza babuulire nti ensonga nammwe mwagiraba bannange nsaba mu nnyambe tuddemu tutambuze amaka buki bulungi ate naawe maama omwami bw'abazze hajati nga hajja abadde taliiwo mulage essanyu lyonna erisembayo tomulangira byeri nti fubadde watusuulawo ng'oli eri byogera bikwatako ebyeri kati tobyogerako kubanga hajja akoze ki azze mwanirize mu mbeera obufumbo butambule bugende maaso kino ekintu tugenda kivaamu obufumbo butambule kubanga ffe tukimanyi katonda takuwa kyokasobola abaami tubasobola salaamu aleikum naye wakati mu kukola ate tetwagala kuddamu kulaba ng'obutabanguko bweyongera bannaffe abakozesa be bakozesa mumanye nti awamu bajja kutuukako kikeerezi okusinziira ku ntambula gye batambula tetwagala kulaba butabanguko bantu gye bakolera bamaama tekitegeeza nti omwami olwayatandise okukola lweyafunye sente empitirivu nnyo osabe byonna byobadde olakinga mu kiseera kya lockdown awo nawo tumulewo tukkakkane ate abaami yadde waliwo kafyu mbasaba twetayiminga essaawa zetunyuka kubanga tugenda kutandika okuwulira cases kati ng'omuntu kafyu yamukutte naye nga yamukwatidde wa muntu mulala era ng'ali mu kafyu ow'omukyalo omulala ennaku zino n'abakyala mbu babikola naye ripoti tuwulira nnyo ez'abantu tetusuubira abantu kafyu kubakwata n'abantu bannaabwe kubanga ekyo nakyo kijja kuba katabanguko kijja kuvaamu n'okuleeta obulwadde ate mu maka obwamukereya ng'ate tulwanyisa covid kale no njagala kubasaba tukkirize nti embeera egenze ekyuka naye wakati mu kukyuka kw'embeera eno tukyuke n'enkyukakyuka awamu tukoze ensobi ng'abafumbo ng'abamaama ng'abataata naye tetuli nsobi yes we've made mistakes but we are not mistakes akati tulongoosezemu ebyo bye tuyiseemu nga bisoomooza ababadde abakambwe ennyo obukambwe bukomye abakyala babadde temukyefa akawaka abaami babaagala nga mulabika bulungi newankubadde nga amabeere gayonsa abaana negakaddiwa ate bakimanyi gayonsa baana bamwe muliwagika obuleeka osigale ng'olabika bulungi weeyiseko akazigo ne kalipsitiki akatonotono n'enviiri zisanirire muggyeko obupale bw'abaana mulabike bulungi ate nammwe abaami mufeeyo abakyala bebalabika obulungi mubawaaneko mubasuusuuteko mubasiime ate mubawe nekasente bwekanaaba kalabise naye ovuma akapiiri ebbanga lyonna nga ne covid tannajja tosasulangayo yadde sente y'akawiivu akamuleekati bambi nammwe mwekebere ebyo byonna bwetunaba bitunuulira tujja kumalawo obutabanguko ensonga y'abaana baffe muganda wange Emily agyogeddeko abazadde tuteekewo safe space n'abaana baffe wabeerewo enkolagana ennungi n'abaana twogereko nabo mpolampola nga tetukambuwadde nnyo ate nga tetulegaya nnyo kubanga bayibuli yetugamba nti suula omuggo oyonoona omwana kakati njagala kubasaba abazadde mwenna abandabo tuwulirize abaana twogere nabo abaana baffe naddala abasobezeddwako mu kiseera kino batya okutubuulira nga bamaama kubanga hajati abyogedde olulimi oluganda naye musomye mukola emirimu gyammwe gye mwasoma bamaama abalala mukama abawadde ekisa okukolera awo awaka mu ngeri yammwe abalala tufissa tuzisigaddewo ku kameeza sente ezo tuzifissa zituyamba okulabirira awaka kiruma nnyo abantu okulya emmere etalimu munnyo nga sente y'ekikazi weeri oba ekikazi kisula ku nju zaani bannange kyagala kunoonyerezaako sente y'ekikazi eyo eveeyo mu kiseera kino ekulaakulanye eyamba awaka waliwo omukyala omu yagenda ozijjayo nga n'okukula zikukudde muziterekeko ekimala muzinvestinga ate mu bintu ebirala ebikulaakulanye awaka kyokka abaami
ekyokutegeera nti omukyala alinawo akake tekitegeeza musimbamu luseke kubanga abaami abamu bwe mumanya nti omukyala alinawo kusente toddamu kugula yadde ekibiriiti paka bwe ziriggwawo obuuza n'omubuza zaggwawo bintu byakuyambagana kakati embeera bwe mutandika okukola esente z'okukameeza nazo muzongereko kubanga mubitegedde ebintu kati bitabuse ate muzira bintu zikola nnyo nga tuzitereka mu kafa mwebale nnyo mwebale kane ekisembayo mu byonna tukekkereze omuganda agamba nti omukazi akekkereza yagaggawaza ensavu yakka bwe munakekkereza obutabanguko bujjako eri twebaza nnyo minisita okutulowoozaako ng'abakulembeze b'abakyala mu nzikiriza ez'enjawulo ne tujja wano okwogerako ebyoggwanga era tukakasa bw'oli minisita omukyala bw'oli mu ofiisi eno national support nawe otwetaagira tujja kujja tukole omulimu kubanga tukosebwa nnyo abaana bafunasobozebwa ng'abantu batabanguse nga n'abaami babakubye ne batayogera kale bwe tujja eddoboozi eryawamu tulina we tujja okutuuka mukama abawe nnyo omukisa ezo omwenda bwe gina kuwerako okuva kati ne bawoodisi zigenda kuba nzituufu abaami baffe otuweezeweezeeko tufune ebyokukola emisana ebyekiro tukikola ekiro ebyekiro tukikola misana abaami tebakyalina byakukola waka buli batunuulira omukyala kiki ekyakuleeta kiki ekyakujja emasaka kakati alaba tewaliwo ki abaana ne tubasindika mu madiiro bagende balabe tivi ffe ne tusigala mu kisenge mu budde obutalina kukolebwa ebyo bye tulina okukola mu ssaawa eyo nze ng'omukyala ndi muntu ate ndowooza mu kiseera kino tukakasizza nti abakyala ne bwe mbanga sikola omulimu gwenkola awaka munene nnyo kumpi n'okusinga gwe akeera ku makya n'ofuluma n'okola ki abaami baffe tubagezesezzaako tukoze timetable ez'enjawulo ng'omwami leero gwe olina okufumba naye otuuka ku breakfast wekwa lanchi n'akugamba maama gundi jangu okole ki onyambeko wano bikoze eki mu kiseera kino tukkirize nti n'abakyala abatokola abatudde awaka nabo balina omugaso gwe bagattako mu famirizi zaffe naye mu tukozesa exercise nagwo gulemu okutambula obulungi ekijja Emiri Masaka agende Busoga afune mwaka si kwetunuulira kulaba onyumya otya mu gawuni ensonga is to consummate the marriage abaami ababuza network tubakubiriza mwefeeko mukole exercise ez'amaanyi nagera kulina amazzi g'omufiriji bannaffe tekeraawo amazzi ago okukozesa mukama n'ayamba ataata tubakubiriza nti amaka gabaamu essanyu nga ekyaleeta omukyalo okumujja ewaabwe asanga omwami ono bakole amaka nga weekiri si kwebaka kutulo abakyala abadda mu buliri ne bugamba batugamba social distance obufumbo tekola ekyo kirese nnyo obutabanguko omukyala najja n'agamba nti omusajja kutampeeza buli kaseera tampeeza wano naki bamaama tuwebere era n'abaana nze mbakubiriza abazadde tubawe ekitiibwa ekitiibwa mu bazadde banna ekyetaagisa naye tuwebereremu ekisaanidde obubaka bwange bwenyiza okubawa lwaki abaami temuloopa naye mubadde muŋŋamba kina muba batabangula ofiisi yange nzikule mujje mutubulireko abaami batabangudde nammwe tubayambeko okulaba ng'embeera edda mu nteeko naye twagala kwebaza poliisi awamu ekola ebiddala bulungi naye abatannaba kukola bulungi some of the women honorable ministers are not empowered now even to look at a police officer kakati buli lwalaba kuno omusirikale n'akaaba bakyalamwe mulekeraawo okukaaba muyimirire mulwanirire eddembe lyammwe kweyogera olulimi lwonna lw'omanyi kubanga mu bapoliisi abo waliwo ajja okuvunulira
muwulira ayogere n'omulala kale muveeyo abamu babakubye abamu babatuusiza ku buzibu bunene naye ne mutavaayo kiseera kyakuvaayo kiseera kyakuyambibwa kiseera kyakwefaako abasajja abaami temwerabira mwe emitwe gy'amaka mwe bakulu obukulu bwammwe tubulabeko mu njogera tubulabeko mu ntambula tubulabeko mu neeyisa tubulabeko financially gwe basabye omunnyo tewali kikwetolooza ddiiro na kisenge paka ku geeti wale kinogyetolooza bwoti ojjamu sente za munnyo zokka nobabuuza gwomunywa munywe ebibuuzo ebyo tebijja kukola mu kiseera kino oba tolina sirina naye tuteteekanye bwoba olina waayo tobuuza bibuuzo biki bingi kamaliriza bamaama kino kiseera kyetulimu kisinze kukosa ffe nga bakyala tukomye okukosebwa tutandike okukola ebyo byetulina okukola tutandike okwefa kubanga tukimanyi nti emirembe gyamaka buli kimu n'ebiragiro ebibaweebwa musobola okubigoberera kubanga muba mukkaanya muba muteesa muba musobola okukkiriziganya ku kiki ekyokukola n'olwekyo leka ekiseera kino tukitwala ekiseera ekyokwesa okujja ekyokubeera awaka ffenna naye ate era n'ekyokuyambagana tusaba abo abatandise okukola olunaku lweggulo mubadde mumaze emyezi ebiri nga temutambula naye bwe muba mazzeemu okutambula tubasaba ebiragiro ebyateereddwawo tuleme kubiyisaamu lugaayo twalenga bikulu ddala tubigoberere kubanga we twogerera poliisi ejja kuvaayo okulaba ng'ekwasisa ebyo ebiragiro ate oba oliawo munyigirizibwe mu mbeera emu oba ddala mufube nnyo okulaba nti muteekawo social distancing ebbanga likyabulawo bangambye omuntu okuyeyo wansi basebo ne bannyabo nga mwagala tutambulire wamu n'obulwadde buno okubeera nga bukkakkana mufuba okulaba nti mwewa amawanga mwambala masiki buli kaseera n'okunaaba mu ngalo naye kati mwakatandika mpulira omugotteko mungi ate n'ebiragiro oba oliawo mwabivuddeko ekintu ekitali kituufu muwulira buli lukya omuwendo gw'abantu abalina obulwadde gweyongera n'olwekyo ekyo kitegeeza nti ffenna tulina kubeera kwerinde okulaba nti obulwadde tubulwanyisa ng'ate tukwataganira wamu n'okulaba nti tuyambagana mu bitundu byaffe eby'enjawulo olwaleero bubadde bubaka bwa ssuubi nakubazzaamu maanyi nga gavumenti minisitule yange evunaanyizibwa okulungamya bannayuganda okubalungamya okumanya waaki etudda kubanga tugenze tuggulawo mpolampola naye mu kuggulawo kuno twetaaga bannayuganda nga tutambulira wamu buli ekisalwawo tube nga tutambulira wamu ate nammwe mutuwe ebirowoozo byammwe olwaleero tubadde tubazzaamu ssuubi n'okubawulira ku kitabanguko nti gyebuli ate tusaba buleme kweyongera ng'okuggulawo bwe tutandise omuntu olowooze nti omwami oba omukyala engeri gyagenze naggulawo ensimbi ziyingidde mu ddakiika eyo oba mu lunaku olumu ebintu bitambula mpola kutegeeregana na kuteesa okulaba nti embeera egenda etereera kubanga abamu ayinza okuba nti ye bakuddewo ennaku bbiri ndowooza olwaleero tugenda kuddayo nga bwe twala kiyinza obutasoboka mangu naye munno bw'obanga omusapootinze n'otambula naye ojja kubeera ku omutuuka okulaba ng'ebizibu mubivumuka n'okulabirira abaana ate era n'okubeezaawo amaka omulungi tukkiriza nti emirembe bwe giba mu maka n'ebitundu byaffe biba bitebenkevu n'olwekyo tusaba abakulembeze b'ebitundu okutunulira nnyo abantu bemukulembera tulina abakulembeze ku byalo tulina abakulembeze ku magongola ku disitulikiti tulina bannaddiini ku bitundu byaffe eby'enjawulo tubasaba muveeyo mwogereganye ne families mwogereganye n'abo bwe mulabanga abaseeseekuka mwogereganye n'abo abalinga embeera ebalemeredde okulaba nga mubazza ku ndamwa n'okubalaga nti si be basoose ebintu bino byaliwo naye okubivumuka kiba kuba kumalirivu nakwewaayo kutambulira wamu mwebale nnyo mwebadde ddala okujja tubagaliza olunaku bulungi ani bwe mwabadde mwagala okulala kyabakasaako jangu wano